Bana Uganda mwenna abajibwe South Africa nali nyanyo kudda mu bogerako na infuna information nyingi ate nga mbalumiri wako naye abasajja bano balogo nnyo balogo omuntu abaddanyize bamuloze nti alina emirembe ate kye bakola ekintu nga baloze kigenda exposinga information abana gye bayisa yali ntuufu n'abasinga obungi abadde Uganda baali bambega batono nnyo abaali abantu ba bulijjo basooka kujja bantu baabwe. Henry Tumukunde yali chief coordinator bw'abambega mu Uganda ng'oggyeko Sejjusa. Henry Tumukunde abadde tava South Africa ng'ali mu coordinating okumanya baani bambega ki abali baani abasobola okulwanyisa Museveni nga bakozesa emmundu. Henry Tumukunde abadde nnyo South Africa awo ng'atuulawo nnyo ng'ali mu coordinate waka ya Mukama Museveni okumanya baani abasobola okulwana. So it's not a coincidence nti yagala bagenda batwala baba deploying emmagye. Muganda wange missionary wokanji babuli ngo budde bukyali. Bwoba wakkiriza okuteeka mmagye gonna ge bagenda okuteeka mutogenda kuwangala myaka ebiri. Missionary wo batwala Somalia bagenda banyigirawo. Batwala South Sudan bagenda banyigirayo. Oba batwala Congo bagenda battirayo. Ye missionary wo. That's their final destination. Nchiddamu mwenna bagenze okutendekebwa ne mukizo okubateeka mmagye. Final destination yammwe ya coffee. Era bagenda bawa buli kimwagala muyingira amagye baba uniform baba twale ku foreign mission. Mutagenda South Sudan bagenda batwala Somalia. Bwe basi Somalia bagenda batwala Congo temusobola kuvaayo. Lwaki? Mutalu wa Koni lwasooka n'olulembera Museveni. Era lwamulemerera ddala. Kati waliwo avuuka aba Arrow Boys n'ebinjabinja byali waggulu mu Eastern. Byone bekola mulimo okusevinga bane bakuba olutawe mundu yavuga abana bakuba nga ba civilian ne bakuba Kone mutu ko mwagalo musense bolo mumalawo. Museveni agamba kati Museveni ne yeyimira mu lumu n'olutando gwako. Museveni yakwata abavubuka abo abakazi n'abasajja n'abennolinga mu UPDF. Bamalo bennolinga mu UPDF yabakwata n'abatwale Congo kumisha tekwaddako wadde n'ogu kubanga yamanyi omutima gwe balina okweteeka mu lutalo nga teyabawandiisa yalina obbajjawo bonna genda okinoonyerezeeko. Alina essimu yoyo omusajja oyo eyeeyita omugundi oyo omuteeso oyo omuvuzi w'ennyonyi oyo Kapiteni Simanyani mubuuze abo bonna abaana bakuba emmundu nga balwanyisa Kone bonna baliro tekuli wadde n'omwali bonna yabagamba bo balikola mulimu guno ne kati ngera bateeka mu UPDF baba training omwaka gumu ne bamala bonna ttiimu nga bwe yali ne bagideploying e Congo babatta bonna tekuli n'omu yadda oyo gwe bayita Museveni super. Kati nammwe bagenda bateeka mu system y'emu babatwale babadeploying e Somalia temugenda kudda abanagenda e South Sudan temugenda n'abagenda e Congo temugenda kudda. Ekyo nkyogedde ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu 2026 oba ndiba oba siibaawo few moments later ejja kudda nga family zammwe tezikyabalaba ku maapu ya Uganda ne ku maapu y'ensi yonna. Kati ekirala bwe bane bati batutte mu magye ago mwenna mugenda kuva nga mulidde obutwa. Okumanya Museveni musajja mmenyi w'amateeka. Mu myaka gy'ekinene yatta abazadde b'abaana mu Buganda n'aleka abaana nga bali ttayo n'abayingiza amagye era bwe yawangula olutalo bonna abaana abo battibwa. Mu mateeka agafuga ensi yonna omwana omuto gwe tuyita teenager takkirizibwa kubeera mu captivity oba mu forced detention. It is impossible. Gobadde okimanyi ku bannayuganda abava South Africa baba detaininga n'abaana baabwe ekitakkizibwa mu mateeka you can't detain any minor okubeera ng'ali mu captivity mu detention. It is against the international laws.
abaana babakezesa kukola mu kyaka kimenyi tosobola kale obadde oyagala bakulu bateka mu captivity nga bavudde South Africa buli muntu eyajja nga mumulese yawa contact information z'abantu abagenzo mukima mwandikutta abaana abo nembo abalirativu baba abantu abali bazze ku kisawo ne batwala abaana ne mutwala abakulu omusajja kiyakola n'abaana yabawambiramu ekimenya amateeka naye era ne musigala nga musinika binnyo mulinye embuzi esabalaavu temusuwadde teri wadde muna Uganda yakyogeddeko wadde eggulire lyonna kyogedde nti kimanya amateeka abaana okubeera mu forced captivity nga bavudde mu nsi gye bavudde baba n'abaana nina abazadde babuza kiri nnomo baabo ekyo mateeka gafuga Uganda nagafuga ensi yonna tekikkirizibwa tokwata mwana muto mu maino muteeke mu forced captivity or detention tekikkirizibwa